Okusabako okunyenya amatabi ku Lutikko e Namirembe kwetabiddwako abantu bangi okubadde abakungu okuva mu gavumenti ya wakati n'e Mengo nga Prime Minister yawummula Professor Florence Bambi, Speaker wa Buganda Oweekitiibwa Nelson Kawalya n'abalala bangi. Okusaba kulemeddwa musabawandiisi w'ekkanisa ya Uganda ng'ayambibwako Viika wa Lutikko Reverend Festo Kalungi n'abayimbi abadde bayimba ennyimba ez'okusinza. Reverend Kanoni Amos Magezi abadde tannatandika kubuulira asoose kubawa obubaka bwa Ssaabalabizi w'ekkanisa ya Uganda His Grace Tano Entagali. Provincial Secretariat, the Archbishop is still on leave until the next 2 more days because he has to come to give us the Easter message. But he has been here in the weekend, this past weekend, and he sent greetings. Bw'abadde abuulira asoose kunnyonnyola makulu g'olunaku luno olw'okunyenya amatabi wabula nga yennyamidde olw'ebikolwa ebyettima ebisusse mu ggwanga n'ategeeza nti Katonda munyiivu era nga kisaanidde buli omu okwenenya. It is the day when Jesus Christ entered Jerusalem dramatically. Eno kitegeeza bwe lunaku Yesu yayingira mu Yerusaalemi mu ngeri ey'ekyewuunyo. Speaker Nelson Kawalya asabye abantu okunyiikira okusabira ekkanisa ya Uganda kubanga erimu obutabanguko bungi n'oluvannyuma asomye obubaka bwa Katikkiro bw'amazaalibwa. Lwange ne ku gavumenti ya Ssaabasajja tuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II olw'okutuuka ku lunaku luno olukulu. Oluvannyuma akulira ekitongole ekibulizi ky'enjiri e Namirembe Reverend Samuel Muwonge alambuludde ku makulu agali mu lunaku luno era n'asaba abantu okulutwala nga lukulu era nga wiiki eno yonna yakusaba okutuuka ku Easter. Era ensonga lwaki abakristaayo leero tuzze n'ensansa ku mulembe guli Yesu yali ku ndogoyi ng'abantu bawuba ensansa nga bagamba nti fuga lamula wamba obulamu bwaffe. Era olwaliro ng'abakristaayo akaboyiro kano ak'ensansa tuzikutoziwa mu kanisa nga tugamba nti Yesu fuga awabadde ebirala nga bifuga Yesu afuge. Mu kusooka eggulo omulabizi w'e Namirembe Wilberforce Kyerwalira yakuutidde abavubuka ba Boys and Girls Brigade abasangibwa mu busumba obw'enjawulo obukola obulabizi bw'e Namirembe obutagenda mu maaso na kwefuula kye batali. Abavubuka bano babadde bambadde ebyambalo by'aba brigade era ne batandika okusabira ekibiina kyabwe ssaako n'eggwanga nga bali wamu n'omusumba Eri Waswa. Wano Bishop Ruwalia mu kubuulira abakuutidde okugenda mu maaso so si kudda mabega. Bala bakulembeze ba fellowships n'ebitongole ebitali bimu ekitegeeza nti batunuuliramu mwenna babaagala tebava babayira wano nga babayise olw'okubanga tunyweza obumu ng'ebitongole naye n'ekirala ng'abazadde abo ne babatunuulira namwe baagala muyite bye muyitamu ng'abavubuka mutuuke ku ebyo Katonda by'abaagaliza n'obwekyo mukozese emikisa gy'abazadde abo. Oluvannyuma abakulembeze b'abavubuka Boys and Girls Brigade okubadde Richard Paul Kabanda ne Lieutenant Abe Sentamo boogedde eri abavubuka. Naye olwaleero olaba Boys Brigade abasinga obungi bato kitegeeza nti waliwo abalala abaasooka ne bagraduatinga nakati ffe abaliwo naffe ebitaaga kubeera bwezaawo ng'abazannyazannya kubanga biliyokas. Ismail Nsubuga n'Abu Batuusa be bakusakidde gwino ku Lwabukedde TV.